abamu ekibabonyabonya mu nsi eno butasiima. Waliwo omuwala gwendaba gwe bayita Liita Nanziri. Omuwala oyo namujja mu Oman mu 2018. Nzijukira bulungi zaali Sebutemba nga 3. Tiketi yenze yagigula ku sente zange era nga bondaba mu kifaananyi nali mu ggwanga lya Qatar. Omuwala oyo twamusanga mu mbeera enzibu nga mulwadde nnyo naye nga boosi yagaana okumuta olw'okuba yali atadde sente mu ejenti we nga boosi ayagala sente. Ne njogera ne Brian White ne tusasula Omuwarabu $5,000,000. Brian n'agamba omuwala we mutaddemu sente nnyingi Kayanja famire ye contributing eza ticket nga famire sente teziyina. Ne nkwata sente $1,085,000 ne mugulira ticket ku sente zange n'ava mu Oman n'akomawo eka. Bukyadda wano kuva mu 2018 Sebutemba nga 3. Siwulirangako wadde essimu ye tannoonyanga nako naye nga nze Kayanja taba kubanze omuwala oyo yandibadde afiira mu Oman. So baganda bange sivaayo nti ki olw'okuba nti namulabye ali okwo agamba nti abona naye abamu ekibabonyabonya butasiima. Omuntu atakumanyi atali muganda wo n'akukwata kasente n'akakuteekamu n'otasobola wadde okumugamba nti weebale oba okyabonaabona n'ensi eno. Abamu ekibabonyabonya butasiima tolina wadde ekikolimo naye buli lw'ota appreciatinga muntu oyo akoledde kirungi ne Katonda akulimitinga okuteerawo abalala kubanga bonna baba atadde mu kkubo lyo oba obalese emitima gyabwe si mimativu. Omuntu gwo akuyambye buli lw'amatira ne Katonda akwongera emikisa. So muganda wange Liita Nanziri nakulabye ne SB4 naye yiga okusiima. Bwe mbanze Kayanja yakujja mu Oman mu 2018 nga ndina musajja mwavu nga nakasene mpamanta kawammante ne nkwata miliyoni yange mu $885 gy'emyezi gyange 2 ne njikuteekamu ove mu Oman. Mujjukira bulungi abaana betwaza okuva mu Oman. Liita Nanziri yali ku baana 45 betwajja mu Oman mubajjukira bulungi abazze bagoberera ensonga zino abazze batambula naffe. Abaana 45 betwajja mu Oman 25 betwajja e Dubai mujjukira mu 2018. Kitegedde we nali ne Brian White Foundation yaza abaana nga 2 abasigadde bonna cost yali yange. Nekyewuunyisa nnyo n'abalala era nja kubalangira nti bonna betwateekamu akasente badde wano siddanga mukuwuliriza na muntu yenna naye era nabo mbasuubira okuba nti tebali bulungi olw'obutasiima. Nsigadde nze Calvin Kayanja mubeere bulungi.